Abakungubazi abeetabye mu kuziikirako Ssaabadinkoni w'e Lugazi mu bulabirizi obw'Emukono Venerable Edward Kironde Balamaze taata we Edward Gayira Nsubuga babunye emiwabo enkuba bw'etandise okutonnya nga bali wakati mu kusaba. Nsubuga ng'abadde aweza egy'obukulu 91 aziikiddwa ku kyalo Lusebe mu disitulikiti y'e Buyikwe wabula ng'ekire ky'enkuba kitabudde pulogulaamu yonna ne basalawo okuziika nga bw'etonnya. Katonda kitaffe omwalo Saba libere kunyumba eno ya Tata Nsubuga libere ku muganda waffe mweza munnaffe abaana ab'oluganda n'ab'emikwano era nnyo okuwa ate emirembe ogiwaniremu amaddebula kiwubaala omukwano gwe nga takyaliwo. Enkuba weetonyedde nga Reverend Daniel Lubalabye Ekkubo amyuka Vika wa Lutikko e Mukono abuulira era ng'eno ye pulogulaamu ebadde esembayo bagende okuziika wabula bagezezzaako okwangula enkuba ereme kubasanga wadde nga tekisobose. Leero naawe njagala kusikirira enkuba eno kekukube naye ng'obulamu bwe buteeseteese. Enkuba eno kekukube naye ng'ogenda mu ggulu. Njagala kuwa mukisa akaseera kano Katonda kaatuwadde. Okuziika kuno kwetabiddwako ebikongo okuva mu kkanisa naddala mu bulabirizi obw'Emukono abakuliddwamu omuwandiisi w'obulabirizi bw'Emukono Canon John Sebudde, Provost wa Lutikko Canon Enos Kagodo Kitto, Vika wa Lutikko Edward Muyomba, Bassaabadinkoni okuli ow'Ebukoba Wilson Kisekka, ow'Engogwe Stephen Kironde, Moses Munaku Kaama ow'e Kasawo n'abalala. Omuwanika wa Buganda eyawummula Eva Nagawa, omubaka wa Paalamenti wa Municipal ey'e Lugazi Stephen Serubula, ssentebe wa NRM mu disitulikiti ey'e Kayunga Moses Kalangwa n'abalala bangi nnyo beetabye mu kuziika kuno. Wakati ng'enkuba etonnya ng'enaggwa mu ggulu abaweereza b'ekkanisa basazeewo okugenda okuziika nga wano abasinga bagitidde era ne basigala gye babadde beegamye. Bo abagenza okuziika beebikkiridde obutebe n'abamu abatonotono ne beebikkira manvuuli wabula ekyewuunyisizza abakungubazi kwe kumala okuziika ng'olubadde okuva e Magombe enkuba n'ekya nga bakyewuunaganya olw'ekyo bakizudde ng'enkuba etonnye ku kyalo Lusere wokka we baziise era olubadde okweyongerayo mu ttawuni ey'e Buyikwe n'ebitundu ebiriraanyeewo nga n'enfuufu efuumuuka. Kanoni Samuel Waswa ye yeetisse obubaka bwa Ssaabalabirizi wa Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu asaasidde nnyo bamulekwa ne Namwandu olw'okuviibwako omwagalwa waabwe. Ekkanisa ya Uganda yonna okutwalira wamu ne ku lw'abaganda be abalabirizi b'ekkanisa ya Uganda ate n'abaweereza ku mitendera egy'enjawulo ab'ekkanisa ya Uganda eri obubaka obukwakisa eri Oluganda Canon Balamaze Kironde muganda wange ate era mukwano gwange ne maama Balamaze tutuusa okusaasira kwaffe eri muweereza munnaffe oyo ne famire ye ne maama mukyala omugenzi late Edward Nsubuga. Twawulidde n'ennaku nnyingi olw'okugenda kwa taata waffe bwe yali ng'ali mu bulabirizi obw'Emukono ng'akolamu ng'omwawule. Ssaabalabirizi agamba nti amanya nnyo omukulu Nsubuga nayagala nnyo ekkanisa n'obulabirizi bw'Emukono okutwalira wamu ate okuweereza okwekanitaawo era Mukama n'amusobozesa okutuzaalira omwana omuweereza gw'atuusizza wano ng'akyali muweereza Canon Edward Balamaze. Oluganda Balamaze ne famire yonna tubasaasidde nnyo olw'okufiirwa omugenzi taata Edward Nsubuga. Twebaza emirimu gyonna gyamukozesezza. Ye Reverend Balabye Ekkubo agambye nti abamu ku bantu bwe balowooza ku kufa basalawo okukolera abaana baabwe ebirungi wabula ne beerabira okulongoosa emitima gyabwe basobole okutuuka ku lunaku olw'okufa nga bagwanidde okubeera mu maaso ga Mukama Katonda. Tambula n'omutima ogutuukiridde otambulire mu maaso ga Katonda ekyo kye kigenda otuwanirira mwana wattu ne bwankubadde ng'ofudde ebyo by'ogenda okugenda nabyo mu maaso ga Katonda. Ogenda genda n'omutima gwo guli gutya abooluganda okufa tugenda kufa ojja kufa amadiini gonna gaggweyo ebitiibwa by'ekkanisa oba eby'ekkereziya oba eby'omuzikiti byonna biggweyo bayimbe buli kika kya luyimba basabe buli kika kya ssaala naye gwe basabira omutima gwo guli gutya abooluganda ekitwogeza ebigambo bino byonna
kubateekateeka. Ate ye Venerable Balamaze agambye nti wadde nga Nsubuga yabazaala abaana 21 yayayaana nnyo okulaba nga bonna basoma era ekyo yakikola. Ategeezezza nti ku baana abo abasinga bafudde nga bakyaliwo kuliko Mariam Namusoke, Amina Zawedde, Robert Nsubuga, ye Edward Balamaze mwennyini, Beatrice Namitazo, Isaac Abogezi, Rebecca Nabiryo, Elizabeth Nabisaawe ne Sarah Namatiko. Si kuba nti abaana bangi, si bangi nnyo abaana 22 mu just mukodome we Haji alina abaana abawerera ddala ate olwo naffe tuli batono nnyo. Notwebaza Katonda nti abaana bonna yasobola okutuyamba kubanga yayayaana nnyo okulaba nga tusoma. Taata yasabanga essaala waka era essaala yayanga ya kyaggulo kubanga ekyemisana tetwabangawo teyabangawo n'enjiga nti ng'omusajja nga nange nfuse omwami mu maka kale waakiri neme kumisinga enemiru mu maka gange kubanga obumisinga obumisinze nnyo. Stephen Sserubula omubaka mu Parliament wa municipal y'e Lugazi alaze okunyolwa olwa bannayuganda okuva ku kulima emmwanyi so nga ate abakadde ababazaala mbu mu kulima n'okusuubula emmwanyi mwe bajjanga ensimbi ezaabayambanga mu kuweerera abaana baabwe. Sserubula era akunze bannaddiini okufuba okulaba nga bayimusa amaloboozi gaabwe ku kunyigirizibwa bannayuganda abamu mbu kwe bayitamu omuli okubasiba n'okubawamba nga babasibyeko ebisango ebijingirire eby'obufuzi. Abali mu makomera nga n'abamu baafa tetumanyi ntaana zaabwe gye ziri. Mutera okuwulira nga boogera ku muganda waffe Sseggirinya ne Ssewanyana babaka ba Parliament abamaze mu kkomera omwaka mulamba bagenda kukwata gwakubiri. Abamu bino tebaagala kubiwulira naye twagala tubutuze ku ddoboozi eri Mukama Katonda n'eri abantu abalina obuyinza. Abaana b'abantu abo be baasiba abamu kati bali ku nguudo kwe balya. Waliwo neyatse n'atugamba omwati yali jasinze kukola bibuuzo tumugamba lwaki tewatugamba n'agamba nalaba nga mbakaluubiriza nnyo naye omwana tagenda kukola bibuuzo kubanga taata ye bamusiba. Okunyigirizibwa kuno okugenda mu maaso bassebo ne bannyabo twagala musitule eddoboozi ewa Mukama Katonda n'eri omuntu. Waliwo omuntu asobola okugamba nti abantu abo bateebwe ng'afunyemu omutima ogw'ekizadde ne bateebwa enkya mumutugambireko bassebo ne bannyabo. Ekyo nkyogedde ng'omukulembeze kubanga mmanyi wano buli omu asanyuka nnyo okuddawo mwaye n'amukulisayo ng'amuleetedde omugaati ne sukaali bali tebakyalaba abaana baabwe n'ebirala.